Polisi ye Kajansi ekutte akabenja k'abavubuka 30 nga bano baali bapangisa ennyumba ebwebajja mu Arkwright ng'omulimu gwabwe gwa kuferera abantu ku kompyuta n'amasimu. Ababyo okwenda nga abakulembedwa poliisi ye Kajansi bazinzeeko ennyumba mu bitundu byebajja mu Arkwright ng'ennyumba gwedde akabenja k'abavubuka abasoma 30 n'ebyuma bye bakozesa okunyaga abantu nga bayita ku mitimbagano basangina ne laptops ezisoma 20 amasimu n'ebyuma ebirala era bino bifulumiziddwa ne biteekebwa mu luggya kitwalidde poliisi akaseera nga beekebejja ennyumba n'okujja ebizibite abakozi bateekeddwa ku kabanga lya poliisi obedde basoma okubatwala e Kajansi okwongera okunoonyerezebwako. Omwogezi wa polisi mu Kapirian Patrick Onyango akisiza okukwata akavubuka bano era nga bakutwalibwa mu kkooti essaawa yonna. Abawala 6 abavubuka oba abalenzi 21 kati omuwendo toto eri 27. Tutandise okubajjako statement okubabuuza bade bakola ki n'okubajjako ki statement. Tujja kuweereza fayiro waffe ewa omwavu wa gavumenti ajatulabula ekyokukola ekidirira naye mu kiseera kino twaguddewo general inquiry file naye nga tutunulira okukozesa bubi kompyuta ng'ayagala kola ki okufunamu oba gye tuyita electronic fraud. Ronald Kasasa yakusakidde eggulu ku Lwabukedde TV. President Yoweri Museveni akubiriza bamusigansimbi okujja kuno basobole okukolerako emirimu gyabwe. President okwogera bino abadde mu lukuŋŋaana olw'okusitula embeera z'abantu olugenda mu maaso mu Abu Dhabi. President Museveni akowodde bamusigansimbi okuva mu nsi yonna okujja Uganda bakoleremu emirimu ne Afrika yonna kuba emikisa mingi egiriyo. We therefore invite investors from the world to come and help us to do this rapid transformation of our economy and society, as they also benefit because the internal rate of return in Uganda is 14.1%. This is when we still have high transport costs and also some high cost of electricity. Once we build the railway, a modern railway to the ocean, the internal rate of return will be much higher than this. President ategeezezza nti ebyenfuna bya Uganda bikulira ku misinde gya waggulu nga mu bulamu kyakwongera mutindo ku bintu ebikolebwa. Uganda now is classified as a lower middle income country. It will, however, rapidly grow into a high middle income country and eventually into a first world country. President Museveni y'omu ku bakulembeze b'Afrika n'abalala okuva mu nsi yonna abeetabye mu lukuŋŋaana olw'omulundi ogwokuna olukwata ku mbeera z'abantu luyite Abu Dhabi Sustainability Week 2025 oluyindira ku Abu Dhabi National Exhibition Center ADNEC mu bufunze. Yeebazizza omukulembeze wa United Arab Emirates Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan olw'okumwaniriza mu lukuŋŋaana luno n'alambulula ne ku miganyulo egiri mu kubeera n'akatale akagazi ku bintu bya Uganda ne Africa okutwaliza. How would the Ugandan economy grow if we did not have the East African market? If we did not have the COMESA market? COMESA is the common market of Central and East Southern Africa. And the wider African market under the CFTA, the Continental Free Trade Area. President akakasiza bamusigansimbi nti bwe banajja kuno akatale weekali era nti n'embeera ntebenkevu. When we invest in Uganda or any brother African countries, you have the assurance of this huge and growing market. Atendereza abakulembeze b'amawanga ga Afrika olw'okwolesebwa kwe balina okulaba ng'abantu bagaggawala. Agambye nti olw'enkola ennungi abakulembeze ze batutte tewali kuwannaanya Ssemazinga agenda kulira ku misinde egyayiriiri. Growth of Africa is now unstoppable. Future leadership in prosperity belongs to Africa without a doubt, as long as we are acting right.
President Museveni agasseeko nti ekkubo Uganda lye yakwata kwe kwongera omutindo ku bikolebwa okuli ebibala ebyennyanja amatooke amata n'ebirala. To achieve these goals, as already stated, we need to add value to the large spectrum of our agricultural raw materials: coffee, bananas, fruits, cotton, oil seeds, cassava. Kale ate omupoliisi yasimatuka bomu alojja byayitamu nga yasula mu ggwanika okumala ennaku 3. Ono y'omu ku baakubwa bomu ezaabwatukira okulinaana CPS mu Kampala nga zaamusesebbula okugulu era nga okudda engulu Katonda yazza bibye. Mu kiseera kino asuuse era nga mwetegefu okuddamu okkakalabya emirimu gye. Ng'ennaku z'omwezi 16 Novemba 2021 bomu yabwatuka okuliraana CPS mu Kampala era abasirikale n'abantu ba bulijjo bangi baafa n'abandi ne basimatuka n'ebisago. Ngalo okutegeeza bannayuganda nti wano wetwogerera bannayuganda 3 be baakafa, abatujju 3 ababadde mabega w'ekikolwa kino abeetulisizzaako bomu 3 bafudde, bannayuganda abalala 33 bafunye ebisago 5 mu bo. Ebisago bino by'amaanyi. Katongole Fred ow'emyaka 43 omutuuze w'e Wakiso y'omu ku basirikale abasimatuka. Ono nga yali ddereeva wa motoka ya poliisi etambuza adumira poliisi y'ebidduka mu Kampala n'emirirwano agamba bomu we yakubira abaali bava ku kyanca gye yagula olupapula lwa bukete n'alaga banne abaali bakuuma ku quarter guard. Omuwala yakubibwa bomu ku bbaala Komamboga nga tamanyi nti n'olulwe lutuuse. Nali kutebukedde wange bulungi manyi tanvaako bukedde kati omukazi omuwala oyo gwali ng'alina emisumaali mu lubuto gwe twali twogerako tukutta amawulire nga tumulaba nti bamukozeko bambi kirungi nnyo kati twali tugera engeri bamukozeko awo artist naye nabo bakoberwa bulyo okubeera mu bbaala ng'ate budde waki bwa covid babagamba babeere ewaka kandi twali tunyumyako munaye kuba nalaba kyenjukira nga nalaba bintu bigenda biti awe nakoma nensirika. Ono baamutema mu kabangali ya poliisi ne banne abalala abaali bafudde era baamutwala mu ggwanika e Mulago gye yamala ennaku 3. Nga ndi bwereere basuula 99 wansi gye banteeka kuba baali bamanyi nafudde dda ne batwalawa mumokyale. Agamba abooluganda lwe baagezaako okwagala okulaba omulambo gwe ne basooka okulemesebwa okutuuka IGP ow'ekiseera ekyo Martin Okoth-Ochola lwe yajja ne bakkirizibwa okumulabako baagenda okumutuukako ng'alimu entunnunsi. Kubanga amanya bakebera taaga gye wanika Katongole Fred CPS taaga nga bagitadde ku kugulu kastika nga bakatadde kugulu kubalabira kati ne bagira ndozoba biki bagandi mulamu ne bateeka ebyuma ne bateeka mu intensive care. Baamuteeka ku byuma ebiwanirira obulamu ne bamutwala mu ddoolo ya Iran Uganda Hospital ne bamujjanjaba n'adda engolo era nti yali tamanyi byamutuukako. Ne bateeka ku byuma byabwe naye byo mbiraba gundi mu bifaananyi saabitegeera mbira nange ndaba nga banteka wano ambulance bintu bindi mugundi biki. Agamba bwe yabuuza abooluganda lwe baamunnyonnyola ekyaliwo naye n'asigala nga yeebuuza ebibuuzo bingi. Yeebazizza abasawo olw'okumujjanjaba n'obukugu obwakozesebwa nga baamussaamu amagumba amazungu n'okumuggyamu emisumaali egiwerera ddala 250 era nti akyalina n'emirala mu mubiri. Niyagala katola nga ntudde teginnono nkinali njagala nsobola okutambula mbeere nga nsobola okutambula nga nkola ku emirimu gyange emisumaali wendifiira ate gwa serifa wendifiira weyo. Yeebazisa bakadde be abaamufunira omuyunzi eyamuyamba okuggwamu amasannyalaze ga bomu mu mubiri era olwaleero atambula bulungi. Emisumaali gyandimu gyalekamu amasannyalaze egguma teryakutuka naye nga amasannyalaze gadde gantawaanya nga siwulira eno yona nga siwulira temako kati amasannyalaze gadde nga n'eddagala lyennywa agenda ne bateeka mu muzigo nga bagira batwala wansi bati. Tumusanze aze kusaba poliisi byambalo addemu akakalabya emirimu gye. Nga lumu lwe nasudde emiggo era bakama bange bonna bannyonnyodde nze kukola era bakugira uniform buli kimu baŋŋambye nzire enkya babimpe byonna. Abamu n'abasirikale waliwo abamu abadduse nga bandabye ngaga basiye ne bagamba yinza. Akubiriza abasirikale okutya Katonda okwagalana n'okwa bakama baabwe ekitiibwa. Gye tutambula bwenna gye tutambulira yonna weesige Mukama. Wakati nze emmundu yaliwo awo
nga nina amaanyi naye Katonda n'agamba akatongole kakkana nazo kanzitizaamu nebbanga. Asimye poliisi n'omukulembeze w'eggwanga olw'obuyambi bwe bamuwadde. Wendi nnyo ne pulezidenti awangaale gwe muveeko sajja kyankolera Museveni naye munnange gavumenti nnungi era naze ngikolerere kwange yanzizaawo kati nzaani katongole. Mutebe Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV. Batuuze abasoba mu 2 ku kyalo Renzo nga kino kisangibwa mu Kitongo mu gombola y'e Karwana e Kasanda bakabiridde Minisita omubeezi w'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja okubayamba okubazza ku ttaka lyabwe lye bagamba nti baagula naye ate ne babeefuulira nga kati balemeseddwa okulikolerako. Minisita Mayanja alagidde ababagobaganya ku ttaka okukwatibwa. Minisita omubeezi w'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja nga werekeddwa ku myambi wa Pulezidenti Fiona Balonje aladde Siwe Kasanda Fibi Namulinda abitaddemu engato okugenda ku ttaka eriwezaako yikansamu nga yalira Mugenza Hussein Muwonge yava emyaka 2 emabega kyokka nga abatuuze bagobaganyizibwa ettaka ne lisangibwa mu gombola ey'e Kalwana. Abatuuze nga bakulembeddwa mu ssentebe w'ekyalo Muzafalo Ssennyonyi babulidde Minisita Mayanja ng'omugaga Moses Madoye basusse okubatigomya nga namu ku batuuze badduka dda ku kyalo olw'okutya okubasiba. Abantu ne batema abantu we bali wano n'ebbaluwa z'abasawo weeziri enju ne bookya ennyumba ne bakoona. Ssennyonyi agambye nti lyalira mugenzi Haji Muwonge yaleka abaana basatu okulimusa Muwonge Masitula Nabukeera ne Rehema Nayiga nga bano bagabana ne batunda kyokka kojjaabwe Moses Madoyi najja n'agamba nti batunda ettaka ku ssente ddala nga kati baagala balyeddize ate nga lya public land. Kyewuunyisa omuntu eyatunda oba abantu abaatunda ate okudda ne babeera ku kitundu nga tebakwatibwako. Abatuuze mu kitundu nga bakulembeddwa Amalonda Mayanja bagamba nti balina kuyamba olwa Madoye gyabatulugunyamu nga tebafuna kuyambibwa ng'ate endagaano bazirina. Ennyumba eno Madoyi gye yatuumira baganda be bagyokya ababatagalimu ng'omwana agagula basooka gabbamu n'ebintu byonna ne balyoka bagiteekera omuliro. Bagambye nti bagenda ku poliisi ne kooti tebabawuliriza. Buli gwe bakwata mwami Madoyi abunona mangu alagira poliisi emumute aziboggolera nze infact nelindawo ku poliisi nga ngenzeeyo n'aboggola nga mpulira mukola ky'okukwata Mayanja nabage mukwate Mayanja mumusibe. Abatuuze balumiriza abasirikale ba poliisi y'e Kasanda okulyakulira okulonyiza kuziwa emisango gwe bategera ekiseera eky'eryamba owasako n'omusirikale ayitibwa Mukisa nga ne bakolagana ne Madoyi okubatulugunya. Abantu bano balina ebibanja byabwe bwe baddukira gye muli ate nga mwe musiba basibe. Waliwo omusirikale bamuyita Mukisa simanyi oba wali wano. Madamu Fiona Balonje ne Minisita muwandiike erinnya lya Mukisa omunoonyerezeko e Kasanda. Moses Madoyi nze yaŋŋambye ddala maaso ku maaso naŋŋamba abo temwekanga okudda kwabwe nze nabaduumidde badde bakole effujjo erya buli kika. Ssentebe w'akakiiko k'eby'ettaka ku gombola y'e Kalwana Nsamba Muzafalo agambye ettaka erikanira lya public land ng'ekizibu ekiriwo ye kkooti y'Embe ne poliisi ebasize okuleeta emivuyo. Ekkooti eri e Mubende nkakasa mugiinako obuyinza ng'abakulembeze ava mu siteeti erese ekizibu kinene nnyo ku ttaka lino. Poliisi omukono gwetadde mu kintu kino munene nnyo. DPC oba wuli kitwale nti nkyogera lunyengo ndabako. Balungi akusasira abatuuze abazze bakolebwako effujjo n'agamba nti bayinza kukkiriza abakikola okuyinaayina kuba tebalina buyinza butulugunya abatuuze. Naye bw'aba asazeewo okutulugunya abantu amateeka gagenda kumutunulamu bulungi. Amina. Minisita Mayanja olwadde okukwata akazi n'asse okusomesa abatuuze ebikwata ku ttaka erya public land. Amateeka gagamba nti bwe bakukyange n'ojjako nga sikikuwadde sikukkiriza oyo trespass. Olubaliriza alagidde poliisi okukwata abantu bonna abatulugunya abatuuze kibasanyusiza. Bamudoyi n'abo bonna bakwatibwa olwaleero. Kyokka mukubona basize okuteeka kukola tondeka nnyuma ne babafuutula abakwadde kuliko Mutesasira Mugalula Wahabu Muwonge Kulize mu Lukwago ne Muwulya Emmanuel ng'abatuuze balumiriza okusaba ng'emmere yabire okubakuba emigo. Kati simanyi obakera kumanya n'empangisa ettaka n'ennimirako gwe guba omusango. Mayanja yagedde nti wali muntu yenakkirizibwa kugoba abantu ku bibanja byabwe kutakirira gavumenti. Sizze kuba wasuubi naye zze kuba wakyammwe. Mukugera ku ne Madoyi ku simu ategeeza nti ettaka lya famire era balina buli kimu ekiraga nti lyabwe.
Fetaka lyaffe liyiteka lya family. Era tulina all the documents that have supported us, legal documents. Robert Musanje ne Membe Brian bakusakidde guli ino Lwawukede TV. Kale ate amyuka Radise Mityana Prosi Mwanjuzi agenze ku kyalo Buye Kikumbi awali Ssentebe pastor gw'abadde ayagala okusibisa n'ayimiriza emirimu gya pastor ono n'ekkanisa ye ng'agamba nti ab'obuyinza basooke banoonyereze ku mirimu gy'omusumba. Nga tano kugataliko mfuto akulaga embozi ya Pastor Julius Muwanguzi nga batuze ku kyalo Buye Kikumbi municipal Mityana mbokeze kanise nga bulimiza okwesinza kutaka eyitali lirye Kolo sente w'ekyalo Sandi Kafunda abatuze bamugalira mu nnyumba nga batangira poliisi okumukwata. Omwogezi wa poliisi Muhammad Joni Rachel Kawale ategeeza nti Ssentebe Kafunda avunaanibwa emisango gy'okuba omuntu n'okudumira abatuuze ne bonoona ebintu. Kafunda mu mwezi oguwedde ogwa December twamugulako omusango gwa assault and malicious damage. Kino kiwaliriza omumyuka wa Radise Mityana Prosi Mwanguzi okuyita olukiiko ku kyalo Buye okuwuliza ensonga z'abatuuze mu lukuŋŋaana luno abatuuze batamidde poliisi ne pasita ng'awuza engeri Ssentebe waabwe gye yazaamu emisango gino. Atya amanyi nti kati buno taliiwo omusajja atya. Olwokera ku makyalo ajja kugamba nti kakati ojje wano bajja kukwata bukwasi. Pasita Muwanguzi abanukula mukukwata omuntu okwabaga poliisi enoonyereza omuvubuka n'agamba sigala bamalya busite kamba buli ekiriwo n'agamba nti omuntu eyantuma ye chairman. Abatuuze ab'enjawulo b'ennyimiro libikolera pasita ono nga nambe mulugunyiza lwaki poliisi emuwuliriza nnyo. Akimulemererwa ne muterekera n'obuzibu. Lwaki mulema okukwata omuntu asaanira okukwatibwa nekitwala ebbanga nekivako nekireetera abalala obuzibu. Radise Mwanjuzi alagidde pasita Mwanguzi okuyimiriza bye byabadde akola ku kyalo okutuusa nga ebitongole by'enjawulo bimaze okwetegereza ensonga ze akutidde abatuuze okusigala nga bakakkamu era beewale okutwalira amateeka mu ngalo obusongo. Agala tumulumbe era mmwe mukanze n'adduka oba kyaki ye eryawo. Ewebeereddwa ngalo ne Ssentebe John Ssengobo w'ekyalo Buyonga mu ntandikwa nsi y'Ekalambi Kasanda ekokkola obukambwe bwa pasita ono ategeeza nti yalumbibwa abasirikale okuva ku poliisi Kasanda nga bano pasita Mwanguzi yali abasindise bamukwate olwa poloti gye yali aguze kyokka nga ala Ssentebe bamuteereko omukono amuwe ne sitampu ku ndagaano ya Mankyolo. Kyokka ku ndagaano gye yandeetera okulabako ng'egamba yika ezo ttaano kyokka ng'ate ye ng'agamba alina yika mukaaga. Kakali nenfunamu nganze chairman maze kuba chairman emyaka 2 nengamba nganze chairman mu mayiva bwenyina sijja kikola sijja kisayininga bwe kyagana pasi yamulitira poliisi nemukwata nagalira namugulako emisango. RPC yaweereza amajege agali joni negajja egankwata nga tebalina muleeya ne bantwala mu kamotoka mpaka Kasanda basibe nakunya ne kakati nkyali mu kooti n'omusango tegunaba ku sababu yambi RDC bewaffe banyambe n'abakoowa minisita akulira eby'ettaka nyambe ekitundu kyaffe kino mulimu abafere b'amataka bayitirivu. Lokakajere yakusakidde gule mu Lwawukede TV. Bwetweyongerayo poliisi ezizaayo omuvubuka ku muzigo okugyayo engoye ze yabaddemu ng'atemula kitaawe olw'okumumma omuzigo. Bino byonna bibadde Entebbe. Nicholas Mutebi emyaka 2 yatemetima ekitaawe n'amutta nga betwakulaze mu ligaffe mutundu akomezeddwa ku muzigo yetaawe wabadde yampangisiza okumala wiiki 2 zokka. Kiri oluvannyuma okutegeeza poliisi nti engoye ziyalimu okutta kitaawe yaziika mu kabuyonjo ye ku muzigo wabadde apangisa. Ebyokwinda ku kyalo Bashir Mugisha agambye nti omuvubuka Mutebi abadde yakabona siniya y'omukaaga ng'aludde ng'asaba kitaawe amuwa omuzigo ku nnyumba z'ekitaawe kyeyaga n'asalawo ampangisirize ng'obuzibu bwonna bwe bwavudde. Entabo gye tusuubira
taata we yali yemulugunya ng'omwana mugasiba waka amugamba agenda ofune ekyokola kanga omwana alina ebyamugeza kumutiisatiisa n'agamba nti kange ne kupangisize bw'onebange vaawo era nalibye nampangisa ekabaale weyabadasula omuvubuka onabadde asabikiddwa mu bukuumi obw'amaanyi ng'atuta abasirikale Kabuyonjo yateeka engoye abanyamaboto bayabyeko mu kisimula Kabuyonjo bwe batyo ne bajja engoye omuvubuka ono ziyalimu ng'akoleddemu atiziddeyo ku poliisi Entebbe wakati mu bukuumi obw'amaanyi abyekomuguza polisi mu Kampala Luko Besigire ku ssimu anyini ngeri muvubuka ono yakozeemu obutemu. Polisi Entebbe eyina omwami gwekutte Mutebi Nicholas ono ayina emyaka 21 nga mutuuze w'e Kabale Katabi Town Council mu Kiso ng'agambibwa okuba nti yakakanye ku taata we Mbalule John emyaka 45 ng'ono chairman w'ababoda ku Katabi stage wano mu Katabi Town Council mu Kiso n'amutta nga mufumita biso yamaze nakkiriza yekka nti yabadde mabega w'ettemu lino ng'awa ensonga nti taata abadde mutulugunya oba n'okumuloga mu n'embeera endala bw'etyo. Ono yakwadde ne nnyina Justin Kakyubya ng'okulonyeza bugenda mu maaso. So kunoonyereza kukyagenda mu maaso naye ng'essaawa zino omukwate akuumibwa ku poliisi yaffe wano Entebbe okunoonyereza kukyagenda mu maaso era nga n'omulambo gw'omugenzi gugiddwa ne gutwalibwa mu ggwanika wano e Mulago. Phoebe Nabagereka yakusakidde Green ku Lwabukede TV.